Abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti e Ssembabule bakalambidde nga bwe batagenda kukkiriza kyakuyisa nsimbi obukadde 6 zigende ku kugulira akulira abakozi wire batalinga ya mmotoka nga bagamba nti bannaabwe ab'amagombolola amapya 8 agatondebwawo bamaze omwaka mulamba nga tebafuna musako kyokka nga beetaba mu nkiiko za kkanso nga nabwe ekityo tebasobola kukkiriza nsimbi obukadde 6 okugulira omuntu omu emmotoka nga bannaabwe babonaabona. Ku lutuulwa lw'abakakiiko akafuzi olwatudde ku nkomerero ya sabbiiti ewedde amyuka ssentebe wa disitulikiti eno era nga yakiikirira tawuni kanso y'e Mateete Judy Kiganda yaleese ekiteeso ekiyisa obukadde 6 bagulire kaawo wire batalinga ya mmotoka. Abakiise kye bagaanye ne basalawo okumuwa obukadde 15 addaabiriza ezimu ku mmotoka za disitulikiti enkadde mu abaatambulira nsimbi endala ne basalawo zigende ku kudduukirira ensaako y'abakiise abali mu magombolola amapya abamaze omwaka omulamba nga tebafuna yadde omuno gw'ennusu kyokka nga beetaba mu kuteesa ebiteeso ebitwala disitulikiti eno mu maaso. Ku lwa Sentinary Radio ey'ekyasa muzzukulu wa Nduga Ssekitende Lusa Nicholas eno mu disitulikiti ey'e Ssembabule.